era n'ebyokola abantu babisiima. Fiiki tumukubireko engalo ez'amaanyi olw'ekintu ekyo. Nze ndi wa mukisa nti nze Big Eye nze omu oba oli awo ku balabye Fiiki olugendo lwe, era nze omu oba oli awo abaliko ke baakola akatono ennyo okuba nti no Fiiki agenda mu maaso. Bwe mba serabidde Fiiki, bweba tewerabidde naawe ojjukira wajjanga n'onguza engoye ng'okyatoba. Nagulanga engoye zo not because nti ze zali nsinga obulungi, kuba nze ebiseera ebisinga abamu bayinza okukirabira naffe mukimanyi abayimbi engoye singa tuzigula Bulaaya ebiseera ebisinga bw'ogenda ng'oleeta ekikumba. Naye nakuwagiranga olw'okuba nga Fiiki nakulaba ng'ohasolinga, nakulaba Fiiki ng'otoba. Neŋŋamba omusajja ono atoba bw'ati tagenze kubba, tagenze kukola ki, azze n'agamba kaayiribe ekikumba. Fiiki n'embeera nga buli ngoye bwajjanga nagulanga engoye ezo. Okukulaga ekintu ekyo bwe mbadde ntula mu drop yange nina engoye ze natereka ze nagulako ggwe. Eno vesti gy'olengera munda gwe waginguza ng'okyatoba, ngambye kanjambale. Nazitereka olw'ekyo. Naye nga Fiiki yalina akakodyo, Fiiki alina kyeyakolanga, omanyi engoye z'okuyiriwa ezo olumu zibeera ziddugalamu, okitegeera. Naye Fiiki yabalanga ssaawa neyanza ssebo. Fiiki yapimanga essaawa z'akawungeezi awo ng'obudde bukutte oba oluusi ng'aba yalowoozezza n'olugoye bw'olooza kale ebeera y'amaanyi nnyo. So kali Fiiki ng'akuleetera ekiwu olumu nga kisiiwuseemu, naye ng'akimanyi nti bw'anaaleeta nga kibisibisimu tojja kutegeera nti nno tekyaka bulungi, naye ng'eyo embeera wagikolanga olw'okuba nti wali otoba. Era Fiiki olunaku lwe wampita ku vidiyo lyo eya Pisto, Fiiki teyalowooza nti ngenda kujja ku vidiyo ye, naye najja neyeekanga nga nzize. Bw'otunula vidiyo ya Fiiki eya Pisto ndowooza ndimu omuntu wamu nze ne Fiiki, naye bwe najja ku shooti yeekanga n'agamba ono omusajja aze ku vidiyo shooti yange, but because nkwagala Fiiki era nkussaamu ekitiibwa, weebale kuwasolinga. Ekisembayo kubaza Fiiki, weebale okuyimirira n'abantu, weebale nti mu kaseera ng'abayimbi abasinga twefudde abatawulira, abatalaba kigenda mu maaso mu ggwanga, Fiiki oli omu ku abo abajjayo ne bayimirira n'omuntu. Ebiseera bino wakuba n'oluyimba enkyukakyuka ejja, wakuba oluyimba enkyukakyuka ejja. Fiiki weebale nnyo, tukussaamu ekitiibwa era tukwagala nnyo, weebale nnyo. Bw'otagamba nti obadde oli mu kamfati zooni, kuba Fiiki avuga emmotoka nnungi, Fiiki ali mu bulamu obulungi, naye Fiiki yeewaayo n'agamba kayimire ku lw'omuntu wa wansi oyo ajigirizibwa. Era Fiiki weebale nnyo, weebalire ddala. Oluyimba lwayimba enkyukakyuka ejja kitegeeza nti enkyukakyuka ejja tubeere mu mbeera nga omuntu amala gafa nga newaba ageze mu ddwaliro, wakiri afa ng'ateekeddwa okufa nga mu malwaliro mulimu eddagala. Mama Fiiki wumula mirembe, mutabani we gy'omulese ayina ab'eŋŋanda abamwagala, era tugenda kuba ne Fiiki mu mbeera yonna kuba muganda waffe. Fiiki is our brother, tuli wano olw'omukwano. Mwebale nnyo abayimbi mwenna baze okungubagirako Fiiki, abantu b'ekyalo ne bala Uganda mwenna tikitalo nnyo ddala. Obubaka obusembayo buno muliseyo okuva ewa mukama waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aŋŋambye ekintu kimu, kino nina okibagamba, aŋŋambye ekintu kimu ng'ennaku z'omwezi 15 buli osanambulira kola ki? Mukama bampere omukisa, nze Big Eye. Tweyanza bibi atuba tuyagala amaka so kimumanyi nti mukwano gwe gwalina yekka mugenzi naye mukalo oginakukumya nakubidde maama wange nga mukubiza ekikutuuseeko nga mukwano gwange mutoya yakulibwamubeera mutoya namunyumiza mbeera yokutuka samufu mugambe yebaze Katonda nti yasise maama we yandimusamusiika naye woolwosise maama ekyo nekimumya wamuzimbidde ennyumba wamuziise maama wange weyakinange nemanga nja kujja nkikugamba kikuwa okuguma oziise maama nkitiibwa olabiridde maama n'obeera naye paka ekisembayo emyezi 3 nga mutuuyo abantu balina okumanya nti
mutwala mubi njagala tugende tusabire maama twagambye okuziika maama basawo 8 badde nsaba tusabire maama pasawuso tugende waali asabire ku maama esabo tugende tuwerekere maama ate tumale tubaleke obulamuzi endala zonna abantu basobole okuteekera. Thank you so much. Essaawa eno yennyini ndiyo mawule gyaliwo sekankola mulimu gwa kanisa abayimbi ne bemutuulako mwebale nnyo respect eyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Hao wenyini webadde mwagala omutaddeko sawa nipone Nebaza abayimbi mwenna muli bangi n'okusinga n'omukyajja omuzazana ku kennyini nibale kubeererawo from day one paka olunaku lwaleero okusembayo okulaba mama wange nibale nnyo munkoze ebbanja ddene tuwulirize obubaka bwa fake balinsaba tuwulirize tumale embaga ya mami Buli aluba na stop
wanasema, vijana wanasema, vijana wanasema, vijana wanasema, vijana wanasema, vijana wanasema, mkono juu, vijana wanasema, vijana wanasema wasi. Siramu mpola mpola. Nebaza Spice Diana. Kolera koyo. Benja. Simu ya boni. Yeno. Nteekateeka y'okuziika kwa mukadde wange sisobola kwerabira kukiyerabikika sobola balinyayo ewajjidde weyo kuki omulimu gw'okoze mulungi nnyo nyonyoledde sigenda kwogera bingi nnyo ekyamama wange ama nsaba omu emirembe
abatonzi akusonyiwe byonna kati aliyo wetukuwa yangaddeyo mbiri odakiika emu yokka ey'ekitundu honalebo nga ne kyaki bwe yeteekateeka bwe tumala kyaki tugenda direct kuziika honalebo dakiika emu dakiika Bapande baze bannange mwenna essebo ne bajjawo mukama mulungi ekiseera kyonna